bannange bakyamugamba tamugamba she shouldn't. Ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Tunakoleranga abo ngenda kunoonya nziruka mukono ngenda kola bridal shower naye bwe oluvaayo nkunoonye. Kale mukwano. Okay, abatulaba ngaye muwulidde certificate show y'omwaka zo tuzifunye amawulire nga funidde wano niŋŋamba why not can sharing nammwe embeera nga bweri ngenda kwebuuza Shifa aliwa ki ekigenda mu maaso. Tuli wano munnange surprise yaffe tulina omwagalwa waffe olunaku olwaleero omukyala ayitibwa Fredina Namatovu. Ennyonyi yakamusuula wano wenjogerera yakakomawo yavudde mu nsi ki Sweden nayingira uno mwami we muzungu era leero ngenda kuddira mwe bafaani bange mwenna neewole ku luzungu lwammwe nga bwe mutegedde nti sho gye ngenda okukola erimu omuzungu kati ngenda kwewola ku lwammwe ate bwe ndiwewolako ebitundu manyina obbalekerawo kitegeeza weruganyeemu lwero lwemba neewoza olwammwe naye ng'embeera nga bwedi nabadde nnoonyerezaawo eyantumye nange Shifa ku birabo tekulina bbulako ensenene neŋŋamba okke nnyina kafuluwo zisiika ninaanye wano ayitibwa Nasuna Magi nga munnange tuno n'ensenene nakasero nga ziri fresh tuzisiike nga bwe mulaba tuli mu kupaakinga nazo ziri zimu ku birabo mutusonyiwe tukimanyi nti abamu abali eyo tugenda basaaliza buli kimu kyekyo tataddeemu butto wadde naaka za boyiro nungi ne bwe tugenda naye ali wali ndoza naye asiimye bebi kyekyo testing good kiteredde zijja musanyusa n'ebirabo ebirala bijjudde mu motoka tusimbula tugenda bambi mu surprising omwagalwa waffe tumuwe obubaka naye ng'ani atutumye omukyala ayitibwa Nambi Josephine. They are friends. Yaŋŋambye Shifa twava mu friendship ne tufuuka baaluganda bannange mwagala nnyo Shifa ne bwe mbyogerako mpulira nga njagala kaaba ambeereddewo Shifa osobola okubeera n'owooluganda lwo natakubeererawo nga bwambeereddewo Fredina so bambi tugenda kumusiima bulabo si bungi nnyo butono tulina waawe ebirabo byetutegese tulina ekimuli kyaffe okuva mu JK Gift Hampers mugenda kukiraba naŋŋamba mu ebyo mwagaliza obufumbo obulungi obujjudde essanyu n'emirembe mwagaliza obulamu obulungi tulina keki yaffe mugenda giraba evudde mu bake for me ate nga balina n'essomero Omukwano bayigiriza okubekinga keeki ezo cookies n'ebirala bingi nnyo bekwate maaso awo ngenda bamba wa contacts zaabwe naye nga I can't wait to meet Fredina kubanga omuntu baba mugambyeko ebirungi bingi obeera weesunga okumulabako naye nga tukwata lugendo lwaffe tugenda mukono bampadde omukyalo ono atuliidingemu atuwerekere kubanga tutuuse nga abagole essimu teziriiko tubanoonya tetubalaba twatandise batayiza ku airport so nsaba tusimbule kuba obudde butugendako tutwale surprise yaffe n'ensenene twala tuzituuse nga zookya nga ziri fresh tubaagala nnyo tugende tunoonye abaagalwa baffe mbereeko naye katusabe nti we bali we tubasuubira weewo bintu byakuketta naye nga bambi tulukutta olugendo lwaffe ogenda emukono Mukama atuyambe tubasange bulungi nga muddu zikakkanyeeko babeere happy bibasanyuse bali extremely stressed balina ensonga zaabwe so mugende mu environment nga mumanyi tibe tugendako balinamu ka stress bakusooka kuzutta but I think it was meant to be kino kyekigenda obajja mu stress y'olunaku lwonna katukisabire era endowooza jjamu si mungi engeri gye waliyo lockdown tetumanyi naye tujja tutuuka kati tusimbula kati wano emakindye katugendeyo byonna wabifunye byonna wasobodde okubifuna ye mukwano kale katusimbule tubanoonye kale bye tugyako nze mbibbi naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda yebaleko nnyabo kale
kale tubuzaako ekigenda erweza tudde eno tweyanza sweet kale tweyanza nnyo tweyanza tugende naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olwobulabo bwakumukomo bwotona busurprise ekisooka mujye baleko bassebo tubuzaako ekigenda erweza kino kali tweyanziza katufune tukyukire ate nkirowooza kuba omukyalo oli atulagidde bulungi katukyukire wano soka wantegera kuva ku kagere mpaka kinkoma kyokumwanono badyawo naleta olwobukoyo butuuka kyebakubuuzaako kyeyamani ani kyeyamani sekandi eyafa wewwa ekyambukayo olaba wano mu junction mwetubadde ekirega then wawe ekikkirira wawe ennyumba mujja giraba era nzimba nkadde kyokka wetubadde almost iye oba kakati temudda mabega nkwate main kuba yeri ku main waweera ekikubo ekibrankinga off okuva ku main kuba wabana kumpi ddala kati musobola obuulizaako ekyo ekikubo kyennyini akumusenyu ku musenyu katugende wali kuba omusenyu gwomanyi guli wali kumpi ddala kale tweyanza mukwano katuyite wano kuba wano waleka wali next ku kyomanyi naye wali junction eri kiraga tutuuse ennyumba eri awo wetubadde ennyumba yoyo kyeyamaani naye gomanye ebipande nga biri buli wamu ebipande byabesimbawo mbu tulaba ekipande ekiriko kansala gundi yatimba wangi kati ate woobanga ewantu walamba ekyo nga weewo kati katudde ku liri waliwo ekkubo wano liiryo n'omusenyu guugwo eryo eriri kuba sirabawo kkubo ddala ate sirabayo na musenyu mulala ku ntebe bimbuzabuzizza nakumbuzono brenda ndaba omusenyu omulala ogusembayo mu maaso wetwetera wali sokoddeko mu maaso wali amugamba bali ku sign post obungi entebe towaziraba ezino saidi eno furniture guuguno mpola ssebo tojjanoboda baaba ino ntuumo ya musenyu kituufu ate eno nno bakyamufumu tebebowanga bali eri ku luli anti bazimbayo nnyo wapya wakula bukuzi lweza paaka y'omusenyu kati nze mbadde mumanyi paaka y'omusenyu omanyi lwaki gambye tuwetere wali nga nti ndaba bw'oba ogaye paaka ya musenyu nga wo ndaba kiringa paaka taxi paaka kibangirize naye kweno wali omusenyu gulabe gugo bazimba ano naagutunda bizinesi ne bwe tuleka wano hiya ayi kati ali kulingiza mu ddinisa nti wawuli emmotoka amanyi olingiza bannange bakyamugamba tamugamba
She shouldn't. Thank you. Hello. Thank you so much. Brenda, you're so weird. Thank you so much. Surprise. I can cry. You are so weird. Why did you tell me? Surprise, tewajogera. Surprise. Surprise, thank you. You are welcome, my darling. This is a nice welcome to Uganda. Yeah. Lwakuba banaye wafunye ebizibu. I'm telling you, like ebizibu byonna biweddewo, like this washes away everything. Case zinatuuka bwe zinatuukira. Amen. That's really nice to hear. That's so nice to hear. Omwami tebamise n'alaba ku surprise. Omwami yadde yeebase. Senga mwamponize. Agenda kuvayo nga tategeera kikyabaddewo. Ate surprise bagiwooningira. Ate oba. Oli mulwadde wa mutwe. I was so stressed nga ngamba ojja keera ku makya ogenda ogula ebintu bye tulina mu package. Omanye kyati ekifaananyi kino kye kimpadde clue. You are right. I had this photo. She took this photo from this photo, like when I saw this photo I had to guess right. How did they? Yeah. Ate nerabidde shifo mugamba nti ekifaananyi asooka aleko kikulaga nerabidde. I wouldn't have come to any of the sites over there. No one would come to that. Kubanga ekifaananyi ekyo kyavaako clues nyingi the last time we met. Yeah. So it was quick for me to think, this must be Josephine. Yes, I hope you like. I wouldn't actually have. Like there's no. Naali mugambye n'ekifaananyi n'asooka akiteeka wabbali kubanga ekyo ky'ekifaananyi. Banaye Winnie. Olwo ng'alina tuleeta owamaze okwata essimu. Tuddamu okuba essimu ye nga eri mugenda mu voicemail. Kati mpaka kiro kino nga tunoonya bwe tujja ewaka tukubidde ani mpaka tumaliriza. Ate nga tayakubuuza bibuuzo ebimu oli ogamba lwaki abikubuuza. Era Kamala atukoze bulungi. Nange shifo bangambye eya Lawrence takyagikwata nenkubira Flora nampa essimu ya Kamala na bannaye. Nga bonna bamanyi kyoliko. Mbadde ndina okubabulira nga sirina kyakukola. In the beginning of it kyali wakati wange na Shifa feka. Kati nga nino kigambako Lawrence kubanga nga yalina obbanona then bwe kyabuuse airport nekitandika okubuna. Naye I'm glad nti tewali yakitolosezza. Olabye abantu be bayinza okulyamu olukwe around you. Nze nakumye ekyama. Naye wamuwadde essimu nagenza okuwulira alo. Nagaisinza kuddamu gikubaako ne mukulu ne mugamba gyekubiseeko olabe. Nga nze nkiina that whole time nze nasiibye n'essimu. Naye Katonda wange things are coming. Munnange kakuwe ku bubaka manyi people do things nga balina reasons lwaki baba babikola. Kakuwe katufune ku bubaka bwe akubuulire
Josephine, what did you do? You are not my friend. Nothing. I did nothing. Never, Josephine, you are so weird. Okay, Josephine, you didn't come, but you came. I told you I'll find a way to come to Uganda. I told you. I told you that Nakugambye. Remember, I told you that this event can't just pass me like that. Because it comes once. Oh God, this is interesting. I'm just overwhelmed. I can't laugh anymore. I'm now like. You can cry, you are allowed. Oh my God. Brady then netumuteekako date. Guys, oh my. 2nd January 2022. I'm just overwhelmed. Oh my goodness. Yes, one. Date yaffe ey'omukolo wano maaso nteekawo Fredina. Oh my God. Kano keek'omunda. Wali nga bakolako make-up nviiri. Seriously. Muhammad. Right, Gerard. Joel, get the gun called Gerard. Oh my God. Ono groom. Yeah, this is amazing. Oh my God. And the groom lost his shoes, so he has Buno, you're going to choose the design you want. We brought options. How? She knew I wanted a fascinator. Panay Josephine, you're so. I am loved. I'm celebrating. Tugenda londako. Panay. And I have a team of people I have a whole team around me to help me choose a fascinator. This is not going to be a very hard decision with everybody present. Oh my God. I don't know medium. I want a fascinator. Then kano okambala ne net ejja bwetuliise. Yes, nega kawe. Nekirira ne kali kalina net. Ekirirako. And I was Yes, I saw Londa idea ya Fredina. Fredina. Akakaneti ye idea yaffe. Akakalina net ekirirako mu maaso ye idea yaffe, right? Hey! I didn't want a veil, I wanted a fascinator, and I was so lazy to order one. Kumbe. And the fascinator came to me, and it just came. This is so. I'm short of words. I'm just gonna shut up and just keep quiet. Ne tuba n'ekirabo ekirala wano. Kirabo ekirala. I don't even have to open. Oh, Jesus Christ. Ona tusanze tuli bize tufumba. Tuzinonye nakasero lweggulo. I had many reasons not to come to the airport. Yeah. And you to come. Some of the things. Fascinators. I'm overwhelmed by love. Shifa leero okozeeyo eyo. Okozeeyo eyo leero abantu bagenda balaba nga bagujjubana mu nsenene. Tubalazeeko ka video nga tuzifumba. You know what? I cannot fail to eat this instead. Zoda tezikyayo kya zibugumamu. Oh God, I'm just so.
I'm so happy. Obadde waziridde edda ezikwanirira. Neda. It was saved for the very last. This is serious. Is he coming? Alabika atya n'abantu Gerard. Baby. Kyamugamba muli mumuwogganira ng'eno ye bwe yeebase. Tuli mu ddiiro. Tumugyako ekimuli nadda wali. Hello. Come on. Give him here a place to sit. You missed. Sorry. You on camera. Mumba mwotulaawo. Dad, come and sit here. Baby vayo. Kati munyonnyola embeera bweri. Okay, Gerard. Yes. This is a surprise for me. Wow. I'm live on TV. I'm live on TV. Wow. But you didn't call me Fredina. I know. What's God? I didn't know anything. I was also sitting here, and I was surprised. Nice. Look. Wow, this is a picture. Yeah, that is actually me. But how should we transport it? No, we don't. We keep it here. Really? It's not hard. This is so overwhelmingly nice. Thank you so much. Josephine, it's Josephine Nambi. Angie. Yeah. Akuwulya mubuzeeko. Hello, Josephine. What a surprise to Gerard, talk how to are you. Welcome to Uganda. Yes, thank you so much. Joel is playing a guitar now. I'm with you right there. And we have a Through Shifa. Wangi. Tugenda gisala I'm with you right there. Through Shifa. nange. Wow. Banae, What nice. Oh my God, you guys can surprise. I didn't have any clue about this. I should have dressed up a bit more nicer. Surprise. Surprise. She makes very good surprises. Nanoonya kyenkuwa Fredina ne kimbula. Fredina jangu nkubuulire. Akuwulira. Ono mulese. Nanoonya kyenkuwa ne kimbula. Nanoonya kyenkuwa ne kimbula. Nga njagala otegeere nti I wish you the very best. I wish you cream of life. Kubanga you are onkoze bulungi mu bulamu buno. Onkoze bulungi nze ne mbenzaalibwa nabo sirinaayo gwe nzuukusa kiro ne mutikka ebizibu byange nsobole nze okwebaka. You are the only one of your kind, Fredina. I just want you to know that I appreciate everything. I'll forever be grateful to God to have made me meet you. Gwe kazira kange, oli kazira kange, Fredina. What have I done? Olaba Shifa webale nnyo amakunyambako kubanga ako kalaba ne bw'okeebaza tekakkiriza kakola ebyo ne kakuddukako naye leero tukakwatiriza ewafunda ne tukeebazaako. I've heard a lot about you for like over 2 months. Olugambo tebalukubira. Ng'akuŋŋamba. I am celebrated. I am just celebrated. I'm so loved and I'm so overwhelmed by so much love. You should know that if there is someone loves you, there is one here. God, Gerard, your love has a competition. Yes. His love has a competition, eh? Yes. But thank you so much, Josephine. Wait. Josephine. Joel can't wait and he has brought a knife. He wants to cut the cake. Wow. To cut the cake. We are going to cut.
Joey wants to cut Just the 2 cake. minutes. nkimanyi nti Joel agenda kwagalwa agisale naye tagisala si Yambadde ye. gown. Yes. Surprise your loved one. Oh my God. I have to watch this and I watch. Yeah. Joel tasala keeke nkimanyi Joel yakutta akaso mu kaseera kano. Stand by. This is how you surprise people. Always. Oh my God. Yeah. You carry love. Yes. This is amazing. It's really amazing. I'm overwhelmed. I'm like boiling. Kati yagamba she doesn't take anything for granted. She's appreciating you. She loves you so much. Yeah. I'm so blessed to have Josephine in my life, and I'm so thankful for her as a friend and a sister. Yes. Obiwulidde? Mbiwulira. Yaffe maze gikuba ku bifaananyi gawuni yaffe wano omugole ayambadde gawuni. Gown dress. Obadde sinnakiraba. Dress ejjeeno mpaka. Oh my God, yeah, it's a wedding gown. Mugikube ekifaananyi mumpeerezeeko maama nange ndyeko. Ziriko groom, bride and groom. Wow, no, thank you so much. Wow, that's really nice. Them that I've arranged. Wow, thank you so much. Look at Josephine. Josephine. Amanyi bulungi nnyo nze nga wenyine. Ebintu bya TV sibimanyi. Naye sebonaga akankwata nteekeko. A celebrating that way. Ogambye ki? Nti nno agambye omumanyi bulungi nnyo ebintu bya TV tabimanyi ko gwe k'omuteekeko. Olwaleero kookirabe. Kookirabe olwaleero. Apples, oranges, banana, grapes. Wow. Byonna mwebiri. At least Gerard naye alina ekyokulya mwezo fruit tabulwemu kyalya. You've also got something. Wow, thank you. Gerard gwe baba bakwasa akasero ka fruits Gerard. Hey, tukamukwasa. She's telling me to give this to you. Wow, thank Yeah. you so much. Afunye ne sandals eza the groom. Weebale nnyo weebalire ddala. Ye mukwano. Oyina b'otumirako? Ntumira Kyaluzi family. Wangi? Beebale the Kyaluzi family ya Fredina bagiyita Kyaluzi family. Okay. Ngitumira bonna okuva ku mukulu asembayo okutuuka ku muto asembayo. Beebale, thank you so much for loving me. Bonna banjagala, they took me in as their sister. Olaba n'abo bonna be mbadde ntawaanya obwedda kati bwe mbagambako obugambi kamala muganda wa Fredina naye bw'awulira nti Nambi agambye tebasibaamu, you know. Yeah, so ba Lawrence bonna Lawrence namukubira ekiro ssaawa oba 5 naye nankeera ku makya yali akooye nankeera ku makya. So they just took me in as their sister. I really have a family. Yeah. Kyaluzi family. Ntumira baganda bange Rita Namazi. Mbatumira bonna ne mikwano gyange. Yeah, naawe Shifa nkutumidde. Weebale kuntuusiza bubaka bwange. I'm so grateful. Hello? I saved it as a Ndozibadde network. Yeah. So this is how we visit people. Abantu munanga bakola ebirungi. So ku Baba TV wokka wekikola, we have that space where we visit our loved ones. Yeah, netubasiima. We appreciate them in a special way through gifts and good message. And she was to do more naye akumanyi nnyo. She was to do more naye akumanyi nnyo naga tayagala bintu biri too much. Tayagala kimwe. So, akwagala nnyo bambi. She's really point of putting me on TV. Kino kyo bwe yakiraba yali ayagala akikole. Yes. Yeah, we are live on TV. Yeegala akikole. What's that? Yeah. Daba nentunula.
Now that he knows he's on camera. But now he has changed the look. So that's the TV look, right? Never mind. Because I knew Abby knew. Yes, Abby knew about it. Then Abby come and tell her about the surprise. You didn't know about it? I kind of did. You kind of did. Kind of almost forgot. Oh. So who told you about it? I almost forgot. After this is surprise, and then I remembered. You remembered? And then? And then the balloon came. How are you seeing the surprise? Do you like it? Yes, I liked it. Okay, according to the gifts we've brought, which one? Like, show me the best gift of all. How can I say? She has to do it herself. That's what she's gonna do. Ta-da! I knew it. You knew it. How about you? Of all the gifts? It's a little. Okay, what did you choose? But you're looking here. But I point there and look here. Okay, so the photo is the best. Wow. Okay. Ako ensenene zaffe bazitutte. Bado mbagenda kuteekako ku sowaani zibeera. Talabye ku kirabo ky'ensenene. Azirya. But aziwuliddeko, Okay. Mubikulira alabeko. Agenda laba ng'ebiwuka. Gift. Do you know this? Yes. Have you ever seen this? Okay. Mugambe. This is the true test of a Ugandan. Yes. To pass a test of being a Ugandan, you have to know how to do this. Do you want to test? That means never. Never, I know. So good. These are so good. Joey, do you want to test? This one has never tested before. He has never? They are so good. Like. So you're testing ensenene for the first time. Yes. They are called ensenene in our language. Okay. But they are grasshoppers. Like they are so good. Wow, it's You like them? Oh my God. I've eaten them before. You've eaten them before? Yeah, he loves them. Oh. We missed them so much. I can't even tell you how much this means. Oh. Everything means a lot, but this it's a whole another level. I know. Okay, mikwano watu wa Kubaba TV, big up on all our sponsors. JK Gift Hampers bebakoze ekimuli kyaffe ekirungi ate era nga bateekamu ssente. Bake for me bebatukoledde keeki yaffe ennungi ne bagamba since gwe mugendako nti she's a bride to be katukole keeki yaffe ng'eri in form of ekyo kyennyini kyeyogera era ndooza Junior ogifunye bulungi keeki yaffe wano mu gawuni close up. Okay, era nga keeki yaffe egamba wishing you love and happiness namatovu Fredina akwagaliza love and happiness gy'obadde owa abalala at least you get it back obere loved obere happy ayagala okulaba ngo ate bwambi naye balekola bulungi kubanga sometimes we get things back nga tubikoleredde. You do good, you get good. So buli kintu omuntu oba okikoleredde. So you worked for it. From my side, I'm happy to be here. Okay. Happy about his present. And Fredina got such a nice present and she has deserved it. She deserves it, right? Yes. Okay. That's It. lovely. Yeah, she's a nice person. I've heard a lot about her, so I was also I couldn't wait to meet her. But the airport saga, hatina mujamu stress. Sorry about what happened. The suitcases and like I've heard about it.
Tusaba muterezeemu bannange ku airport tufune issues ezo nnyo ensonga nyingi nnyo olumu babisokoola ne babitoolamu olumu ne bibula olumu ki but I think it will be handled bulungi. Alright, tugenda batusala keeki yaffe nga tusiibula ate kuba tulina ne betujje mu tulo tusobole obbasiibula ate tweyongereyo naye nga surprise yaffe bwetyo bwebadde. Mwebale nnyo ku surprise nga definitely we were surprised. It worked 100%. Okay. Kale, that's nice. Ofunye message ddala nti someone out there akusiima and she doesn't take you for granted. So appreciate. Yeah. Such a nice bill. Yeah. Who made this bill? Picture. Picture, yes. Yeah. So, katusale keki yaffe. Yes. I can see your smile. You're so happy, eh? The cake part, eh? I'm rubbing my hands. Wish you a Merry Christmas And a Happy New Year. Good tidings we bring for you and for me. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kamukwasa atuse. I knew it. Muleke, it's okay. Ntegedde atuse. Okay. Okay, mikwana batuba ku Baba TV. Kino tukiyita love. Banange, give love. You want to receive love, give love. Oyagala gwe okufuna gaba beera mugabi bonabo mugabi nawe ojja kufuna wayise bulungi naye bajja kuyisa bulungi. Wali ono gwe bakakubye nga takaagala ya keeki yonna. Oh, but I didn't Yes, you haven't blowed the candles. Yeah. 1, 2. no, 5, 4, 3, 2, 1. All right, so let someone serve us the cake. Yes. Someone. Tuyambeko. All right. Someone with very good experience. All right, mikwano mbadde nsaba atembere ngamba sibula as usual ida +256 782 1015 69 +256 702 56 21 57. Chikola anoka ku Baba TV buli lwa Sunday ziba sawa mwende ez'emisana n'olwomukaaga sawa 10 ez'emisana. Bwentyo shifanga tukyalira abagalwa baffe tukya spreading love by the way tukyatambulira ddala n'ensi zonna shifa agendayo ate kati mulaba surprise tuzirinyira n'ennyonyi. So we becoming international. Like I said, twabadde Dubai recently. Turkey we are coming, South Africa we are coming. Yeah, yonna muje mungamba nti wano, that's where je tujja ne team yange. Olaba yali okenno bakamu. Yes. Your favorite part? Is that enough? Yeah? I think I'm too spready. You too? But you look nice with the snow. I know. Yeah, you know? Naiba nange. Sire yagambe anno. Daba bwakwata cake. Yeah. And it can last for a week, so. The cake is right here. But you are still with the snow. No, that is icing sugar. Eat the cake. Icing sugar is not food. I'll take. You need something to drink? No thanks. I like this. It's like a scarf to my neck. Hey, this is like a scarf on your neck, so you don't want it to go off. But it's going off. It's melting off. Ono nali bw'atayagala kuteekawo nsingo, but it's like a scarf. She doesn't want it to go off. She doesn't want it to go off. All of it is melting. Batadde waggulu kati amazzi gatonnya laba. Thank you so much. Tugamba tubasiibula nti bye bye. Thank you so much. Okay.